Kumaliza. Our former candidates who excel academically and also that help to the teachers, help those kids to reach that excellency. So we are here to extend our great thanks to God because of His assistance and because of His mercy. The Bible tells us that unless God builds, the builders built in vain. Whatever we achieve, let us not attribute all that to ourselves, but we attribute all to God. Webaze kuba bali abana bagenda wera ndi for us as a community we need to extend our great thanks to God. We need to praise Him. Atera bakama ntiwe balewe balakolaki amala ebintu. The more we thank God, the more praises you. Wewakuwa wabana n'omwana bwegiri wali muzadde wako wakwata ekintu okwebaza era yongera bwendogera bino abasomesa bagakulira batutankulira ki tebamuzanga abaana bali kyebagambye abasomesa oba olina okukola ennyo naye abasinga tebagala kukola kikukola zibwa amwere kikyala
In most cases, I can't get 8 hours of sleep. I can't. When sometimes you have a master, you don't take a care of the you don't marking. Not only within Uganda, but also exams. Hey, you even know that you deserve them. What about you? You can give us a time. Hard time. Are you aware of that? You give them hard time. Are you aware? You don't want to be gained. Yeah? And you are giving them hard time. And you are proud of that. There's a book which said yes. Why do you think people don't want to become teachers? There's so I want to do something easy. Yeah? What about you? To become a teacher. Teachers punish. They punish. Teachers stop punishing. Omukama abayamba agenda abasikira omukama amanya omunaku we temwekuza temwegulumiza bannange mwena bana bagamba ono ngamba nammwe nisawujaganya temwekuza ati yajja kayagigwirawo omukulu bano ba Dean of Studies. Where is he? Director. When you reach here, they say, oh, you know what, director, we have that madam, we have that teacher. There was a minute. In most cases, they have those people who cannot disturb them, who are not in this school. Obubupi, abange, obubuchi, ogera kyambo ekyo nga tobaza omukama yayamba abayizi bali ate mwayongera abayambi ddala ekisingawo sirina muyizi gwempidde agamba nti babafuna 6 bonna mwagala buna naye tobufunira kumugwira imasiwa obera mukiriro owagala bona obufuna oti abange bona obufuna oti. You are giving the teachers headaches. What about the family? Or by the way you Moran, you don't want to be beaten. You want to be beaten? Is it at times good? No. We may be woke. Let's see what I'm not being home. One of the video person, never know if I'm going to get Saba. I'm going to go to you. Or Mulende, how about the yoke that I'm going to zoom? Omukyala nakoze yangamba agankubulire nakunenye sakala mwana wange omwana wapipiri amukoleza namummere and you people, the teachers, I request you also think about human information, because many kids are coming from homes without human information. Omwana wapipiri amukoleza namummere sakala mwana webona ngazi benabona Sinafe litabonabona kamba lekitu. Mr. Ngolo, oyinza okulya kukula mu bwo. I'm giving you this, maybe wakulya makaba abakuji kuti bulungi. Naye abo ensi kati nzibu. Mr. Ngolo abana balimako. Bakubula obulimiro bwa Prince. Abana batwale balimeko. You have land where you grow food. You must get that land, get some time, abana bagende mu nnimiro. Twali manga. Ngatukwamenyo kama ti olunaku luno wa picnics buli kiraso bati bali ebintu ebalimye nola mubunafu nebo munaddawo bazadde ogenda kujjamu ki emisege ekigenda okutunda ebijja byammwe ekigenda okutunda ebijja byammwe minisita olaba abantu banoonyoga musajja oyo yaani okiraba naye buli lubuga olwakusula tejagira ensi atandika wano waliwo ka UGU. I have evaluation meeting from 4 after 6:30. Ekaba nabuze emotoka egamba tudde ku ssaawa 10:40 eno tuse ku ssaawa 11:02. The teaching and auxiliary staff, buli omu internet that is important. The security guards are important.
abafundira mu mbalaba bawembere wekana nga tuli mu budde bayinza okudisorganizinga embeera yonna baba batukola ki batusoma bulungi so buli omu wa mugaso naye mwenna emwanyi zinazikusa wameka ndina mulwadde people don't want to work. Kyasoma ky'amazima sukulu olunaku lwaleero twaluwaddeyo okwebaza Katonda olw'ebirungi byonna byatukoledde mu Nagamba Junior School naddala abayizi baffe ab'omwaka oguwedde 2025 baakola bulungi tukkiriza nti ekisa kya Katonda n'atusobozesa okulaba tubakolamu omulimu omulungi era Katonda yennyini n'atuyamba ne bayita bulungi bonna abaana baffe ne bayita bulungi mu first grade balina abaana 52 abaana 4 ne bafuna obubuliro 4 abaana 7 bafuna obubuliro 5 n'abalala beeyongera bwe batyo naye yasembayo yafuna obubuliro 11 kitegeeza nti twakola bulungi nnyo nga kituwanidde okwebaza Katonda tutafaananako nga bali omwenda bwe yawonya ne bataddayo okwebaza ate omu yekka naddayo okwebaza naye ffe badde kitulumiriza olw'essanyu eringi lye tulina n'okwebaza olw'abantu abalungi tukolagana nabo mu mulimu ng'omulimu gw'okusomesa twakolagana n'abantu bangi abaana abazadde abasomesa abakozi kale ffenna ne twegattira wamu n'abantu abo bonna mu biti eby'enjawulo netwebaza Katonda olw'essanyu eryo olw'obuwanguzi obwo ate ne tumusaba atwongere ate ne twebaza n'abazadde bennyini abatuwa abaana ne batuwa n'essente ezibalabirira nga bali wano baira babatuwa tumerako n'essente sobola okubaliisa tubaleetera abakozi abalungi abasomesa abametonzi abasawo ababafumbira ababalabirira abasekuriti basikaali bonna okulaba nti babeera mu mbeera ennungi ate balamu ne batatuusibwako ate mulabe bonna emisolo tugiwa era twagala nnyo okugiwa naye giyitirira olaba guno ogenda okulaba nga mu buli ngeri olina kwenyweza nnyo okulaba nti oba ogiyita ku bazadde ate babazadde b'emisolo tebagimanya nagimanya ntikiwa naye nga sente zetufuna olina okuwa emisolo as you earn NSSF ate income tax ate property tax ate local tax naye gyonna tugiwa kubanga tumanyi nti emisolo tegikola tetugiwaayo mu gavumenti betukolera amakubo betukolera ebirala byetasobola kukola ng'omuntu nga sekirungu nakyo tusobola kubyewala naye nga jjo mingi era gatuwezigesobola netusobola kubanga tulina okugiwa okusigala mu bizinesi ng'ate tuweereza ate fe obuweereza obwafudde mu saaviisi ey'okusomesa abaana yo saaviisi naye ng'ate tulina okusigala nga tukola n'emisolo tugiwa ate tulabe nga saaviisi zaffe zirongooka balaze kyamukisa nti abasinga bagenze ne bayingidde n'abalala abatanabakubao bagenda kuba bonna babayaayaanira era bonna baabatutte naye ntaala gye basibirira amasomero abayizi baffe gye balaze omulimu gwe twabatandiseemu mugende mu maaso mugongeremu amaanyi era bano abaana abaffe basirika nga bambasada byonna bwe tubatandiseemu ate babyaluzeemu bayigiseemu bisobole okuba nti byeyongera bibala ebirungi talents ennungi abaana balina ebitone ebyenjawulo mulabe nga ne gye balaze mubyongera biyitimusa omuke ate basobole okubaamu abaana balungi nnyo egamba strive excel ana tulina buli omu waali akolerera kuyitimuka era ne gye balaze tubasuubira bajja kwongera okuyitimuka babeere nga baweesa Katonda kubanga tukola ku waffe kuba abakozi baffe twogera nabo abakozi baffe mikwano gyaffe abakozi baffe tugezaako okulaba nti tubabuulira kye twagala era ne bagenda buli omu okukola kyakola ng'akikola kwemalamu okulaba nti ajjayo kyasobola okukola ate naffe ne tusigala nga tukwatagana nabo tuwaŋŋana amagezi nga abasomesa ndi ba learning friends nnaku tuyiga omayigira ku munne omu yeebuuza ku munne ate buli omu akulembeza kwagala ekituyamba okusigala nga fonna tubeerawo wano era nga Naggalama Junior School olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 23 olunaku lwetwasazeewo nga Naggalama Junior School okwebaza omutonzi mu butongole twadde n'emmisa ekulembeddwa Father Reverend Sonko John Baptist yakulembedde okwebaza olwa performance
bweyo nno twebaliza era ddala Katonda kubanga mu bayizi baffe 52 first grade 52 twafuna ab'obudde 3 first grade yasembayo yali abonye 11. So twebaliza ddala Katonda nti ate buli mwaka ku mwaka tuzze tukolera ddala bulungi. Nakituma Naggalama Town Council twe twakulembera mu Mukono District twakwata kyakusatu, mu Uganda yonna ne tukwata ekifo kya 13. Twebaza Katonda olw'ekirabo ekyo, nebaza abakozi ba Naggalama Junior School mwenna olw'enteekateeka gye mwateekawo okulaba nti abayizi bano ne batutwaza nga batuweesa erinnya ettuule. Mukaaga nga Naggalama Junior School olw'okuba nti 2025 twafuna 10 ku 10 mu first grade. Kati enteekateeka gye tulina yakunoonya ngeri yakwekuumira ku mutindo oba okusinga ku mutindo bwe twatuukako omwaka oguwedde. Ekyo kikyentegeeza bwetwanga twafuna abaana baafuna 4 baali 3. Omwana first grade yasembayo yali yapoint 11. Muno Katonda akitukolera tulina kuteeka mu maanyi okulaba nga ate bonna omwaka guno 2026 tunoonya 4 bokka. Yeesibirira abayizi baffe abadde aba Naggalama Junior School mu masomero aga secondary gye balaze ery'okwekwata obulungi, okufaayo ku bisomesebwa mu new curriculum gye bagenzeemu, okwebuuza ku basomesa kubanga abasomesa abo bamanya nti kino kirina kuba bwe kiti, kino kirina kuba bwe kiti. So baagala okusoma beekwate bulungi, ebyamasanyu bingi naye tebibajja ku mulamwa paka nga ebirooto byabwe babituukiriza. Nemujja beyanzizza nnyo beyanzeege temujjangooko. Mwebale nnyo n'okutuwa abaana mu masomero amangi gonna ne mugaleka ne mwesigaffe. Nsuubira temuli wantu wakyama. Abaana ndowooza tugatte, ndowooza tetubakubireko mu ngalo bagabira. Njagala okwebaza abasomesa bonna olw'omulimu gw'omuwendo gwe baakola. Nze ndi musomesa era tumanyiddwa nti tufuna omusaala si mulungi nnyo, naye essanyu tulifuna ng'abaana baffe bamaze okuwangula. Awo okawe tufunire essanyu, naye mu by'essente tetuliyo nnyo. Olw'ekyo ng'omusomesa tuzze olwaleero okusanyuka olw'obuwanguzi bwe twatuukako. Njagala abasobodde okujja nga tebeerabidde Naggalama Junior. Waliwo omuzadde eyagaanye okujja okulabikirako mu bifaananyi, maama wa Mugwanya Christopher. Babeera bamaasada baffe mu masomero amalala, era ripoti tuzifuna mu masomero gye bagenze bonna nti bakola ki bulungi. Bonna St. Joseph's, Naggalama, Cyprian, St. Henry's, Namiryango College tubadde tukusaayo essomero. Era twabadde twogerezeganya ne tugamba nti Najjita Stella wa mukisa akoze anaabeera mu history ye mwana asoose okugenda Mount St. Mary's Namagonga. Abalimanyi balimanyi omwana bw'akola n'asobola okufuna ekifo mu Mount St. Mary's Namagonga, naffe tukyenyumiririzaamu era tubasabira Omukama abagabirire asobole okugenda akukiikirire bulungi nga Naggalama Junior. Njagala okubaagaliza olunaku olungi, Omukama abampeere omukisa. Romeo n'abasomesa baffe n'abakozi bonna batukoze bulungi era tubeebaza olw'ekyo. Twebaza abazadde abafubye ennyo okunoonya school fees ne tuleeta abantu bano wano ne basoma, era nga tugende tukunga abantu abalala abaleeterwa n'abaana mu ssomero lino lya mukisa. Ate lya ddiini, abazadde mutwale abaana mu masomero agalina eddiini. Ndabye okwaya wano nga bamusaayi muto bakoolobya ne faaza n'anyenya omuti, n'olw'ensonga ey'amasomero agano agalimu eddiini malungi nnyo. Nze wano baddewo n'abayizi eyasooka Serwadi Maaka kati ali ku St. Twebaza Katonda olunaku olwaleero etuyinza okukolera Katonda kwe kumusinza. Tusaba olw'ebyo ebirungi bye tuyiseemu ate era n'okumwegayirira ebyo ebikyabulamu nabyo tusobole okuba nga tutambula bulungi. Twebaza Faatha atukulembedde olunaku luno olwaleero mu mmisa yaffe eyaleero. Bassebo ne bannyabo mwenna abali wano tusanyuse okubalaba.
ntwala omukisa guno okwaniriza era badirekita ba Naggalama Junior School n'okwaniriza baadiminisituleta bannange benkola nabo emirimu, abasomesa mwenna n'abayizi mwenna aba Naggalama Junior School. Basabo ne bannyabo era mbebaza okwerekereza byonna kubanga olunaku lutabadde lwa wiikendi, lunaku lwabadde lwa makkati ga wiiki, nemwerekereza byonna nemujja nemubeerawo wano omutali ekitundu tusobola kubanga tutambula bulungi. Erinnya nze Luteganya Ronald nga yenze head teacher wa Naggalama Junior School. Ntwala omukisa guno mwenna okubaaniriza tebaani ababayise ate nemujja nemubeerawo ku lunaku lwaffe luno olwaleero. Abatufudde ensonga olwaleero ab'omwaka 2025 awemba batini kwabo basobodde okubeera bambadde bazeeyo ku ssomero, naye tubeebaza olw'enkola tebakolamu, ate tubeebaza n'okutuweesa ekitiibwa nga Naggalama Junior School. Basabo ne bannyabo abali eyo twakuŋŋaanye wano ku nsonga ya miramwa ebiri. Okusookera ddala okwebaza Katonda olw'ekirabo kitwatuukako era abawanguzi mu abo abaawangula omwaka oguwedde. Ekyokubiri, twakuŋŋaanye wano okwongera okusaba Katonda ayongere okutugabirira, atuwe ensimbi, atuwe obulamu obulungi, atutaase embeera yonna embi, ate atutemera amakubo agasobola okuba nga twongerayo abayizi baffe bano okutuuka we tubaagala. Basaba ne bannyabo Naggalama Junior School ssomero lya private naye nga lyawandiisibwa mu minisitule ey'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, era okuba ne twafuna sitting center mu mwaka gwa 10 mwaka ku mwaka nga yeeyongerako. Mu ebyo njagala okubajjukiza abatufudde ensonga olwaleero okujja okuba nga twebaza Katonda. Twatuuza abayizi omwaka oguwedde baali 52. Mu baana 52 mu abo abaana 26 baali balenzi, abaana 30 baali bawala. Twasobola okufuna first grade 52 ku baana 52, twafunamu aboobuna baali 3. Munnakifuma Naggalama Town Council twetwakulembera mu Mukono District twakwata kyakusatu. Mu Uganda yonna twakwata ekifo kya 13. So tukyereza Katonda. Enkola yaffe nga Father Lumuwulidde ayogerawo tetandise kati. Kino ekintu si gwe gusoose okufuna 100% first grade. Era twafuna first grade zonna zaali 53. Guno omwaka ekigufuula ogw'enjawulo ku myaka gyonna gye tuuziza bakandideti wano bwe 4 bwe twafuna. Myaka gyonna twali tufuna first grade naye ng'abazadde batubuuza naye ng'obuna temubuleeta. Naye twebaza Katonda nti mu abo abaatuula omwaka oguwedde, mu abo abakola 100% twafunamu abawuna, ate nga first grade yaffe yasembayo yali ya point 11. Ensi eyeyongerako. Naye mu ebyo ng'oggyeko eby'omu kibiina tulina ebintu bingi ebizze bituyamba okuba nga tukakata mu nkola gye tukolamu emirimu gyaffe. Mu ebyo tutunuulira ebintu bingi nnyo wano ku ssomero omuli ebyemizannyo. Mu ebyo mulimu emipiira egisambibwa n'egibakibwa. Tulina ebyemizannyo ebirala nga okuzannya chess. Tutera okuba n'empaka z'okuyimba, era nga njagala okubajjukiza nti mu mwaka gwa 2022 Naggalama Junior School mu masomero agali mu Buganda region eyasinga okuyiiya oluyimba olwakwatayo ne tuwangula empaka baali baziyita Bisima Award. Engalo tukyagirinaawo, tukyawera emmemba nayo emyaka 5 ate tuddeyo tukompiitinge n'amasomero amalala. So tukola ebintu bingi ng'oggyeko ebyo okufuula omuyizi ava ku ssomero wano nga jjudde. Muwulidde omwogezi omweyongedde ku by'emikono nga
okuyigiriza abaana ebyokusiika nga migaati, keeki ng'ezo, tukuka ebintu eby'emikono eby'enjawulo, tuyigiriza abaana skills mu byokulima, ate era tuyigiriza n'abaana skills mu byemizannyo nga bwe mbyogeddeko. Ntwala omukisa guno okwebaza abatandisi b'essomero lino, badirector abakulemberwa omukulu Igolobi Lawrence, ateeka essomero lino mu kitundu kino. Tafaali ddene nnyo mu kitundu kino, ate era tafaali ddene nnyo mu Uganda yonna. Neebaza abasomesa abakola emirimu egy'amaanyi mu basomesa bano, mu bayizi bano, mwebale nnyo okusomesa abayizi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bassebo ne bannyabo, obuwanguzi bwaffe okumutuukako tuze tuyambibwako ebintu eby'enjawulo nga abakozi ba Naggalama Junior School abatendeke oba abateekebwateekebwa obulungi, n'okubajjukiza nti tulina abayizi ate abasula mu ssomero wano, tulinawo ebisulo byaffe si bibi, tulina amazzi ge tuwa abayizi ag'okunywa, tutambuza abayizi okuva ewaka okujja ku ssomero wano, ate era tulinawo n'eddwaliro eri abo oba eri oyo singa abanga alwadde. Nyongera okwebaza omukulu Igolobi Lawrence Director ne badirector bonna, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutubudaabuda, okubanga ate mutuwabula, n'enteekateeka yonna gye muzze mututeerawo okulaba ng'ate tutuuka ku sipiidi ya kika kya waggulu. Neebaza abazadde mwenna olw'obuwagizi bwammwe, mwebale kutuwa baana, ate era tukyabasaba abayizi mwongere okutwesiga, tujja basomesa, tujja bajjamu omulimu omulungi, ate era nammwe tebajja kubaswaza. Neebaza abayizi abasomesa mwenna, abakozi mwenna aba Naggalama Junior School olw'okwewaayo n'okukolera ewamu. Tutufudde ensonga si mu kitundu mwendidde wokka, wabula ekitundu abali mu kitundu nammwe mwebale nnyo okubanga mutuwaako recommendation ennungi, ate era mwebale na kusenda bazadde abo batannaba kuwandiisa bayizi wano kubanga babaleeta babawandiise. Njagala okumaliriza nga neebaza abayizi bonna aba Naggalama Junior School basitunuulidde giraasi eyatuleese wano yokka olw'okukolera ewamu olw'okwagala okusoma. Tusuubira nti ate tubayinamu essuubi lingi n'okusinga ku ssuubi etwali tulowoozezaako. Baagaliza olugendo olungi ekiraga okusiima eri Katonda, ate ng'ebiseera ebisinga tuba tusiima Katonda, tulina kusanyukira wamu ne bantu bannaffe okuwangaala nabo. Wano nammwe bannamawulire tulema kubeebaza newankubadde gwe mulimu gwammwe gwe mwasomera, naye tubeebaza. Ono omwami mukulu Nsuuga Wakyagwe beebaziza, Father yabeebazizza, naye nange sima kwongera kugatta ku ddoboozi lye. Kuba bino byonna bye tukola si byaffe ng'abantu naye tubikola ku lwa Katonda n'atuwamu omukisa. Ate ffe ngaffe ababiri oba abasatu tusobola kukola kubeera buli wamu, naye mwoyo mubeerayo buli omu wali atuyamba era atukiikirira, era mbasaba tugende mu maaso n'ekyo tube nga ffenna tuwangulira wamu. Omuganda agamba nti eryato eribbira temubaaki mubba muwangu. So njagala nze nkola ennyo oba gundi akola ennyo omulala n'azinga emikono nedda, era tunakukolera wamu nga nkuyege okulaba nti tugenda mu maaso, era tubasaba tubasuubiza okuba nti tujja kusigala nga tukolagana nammwe bulungi, tuba kye tusobola okubawa, ate nammwe mubeere nga ebitaani muwa abaana baffe kubanga be batuleeta wano kibalina okufuna, ate twongere okuba nga tuyitimuka. Nsaba Omutonzi akkirize olw'ebirungi olw'ebibala by'owadde Kyaggwe, tugende mu maaso. Abasajja mwenna abalwa temugwa mu maanyi era mwongere otuwa abaana. Abasomesa abali wano eri mu bukuumi bwa Kabaka tuli bagezi. Abasomesa abali wano bonna bamanyi okuva kwasooka naye baagalika. Era omwana oba tulina omutadde walala kifo gy'omuwa meedi abakozi ane nga bamulimye muleete wano mubakwase bajja mulabirira ate jja kuvaamu ebala ebirungi.
ssebo natambudde ne mukyala wange Yeah.